bino bye bimu kubikwata ku stations oba TV stations eziri mu Uganda ngera wamu omugatte tukuletedde TV stations 40 eziri mu Uganda eziri registered ezimanyiddwa. Esooka tulina NTV Uganda, eyokubiri tulina Bukedde TV, eyokusatu tulina Bukedde TV1 ne Bukedde TV2, eyokuna tulina NBS TV, eyokutaano tulina UBC oba Uganda Broadcasting Corporation, eyomukaaga tulina NTV, tulina Spark TV eya mukaaga, eyomusanvu tulina BBS Telefina, eyomunaana tulina Baba TV, eyomwenda tulina Salt TV, ey'ekumi tulina Sanyuka TV, ey'ekumi n'emu tulina TV West, ey'ekumi n'abbiri tulina One Luo TV, ey'ekumi n'asatu tulina Delta TV, ey'ekumi n'ennya tulina U24, ey'ekumi n'ettaano tulina TV Elgon, ey'ekumi na mukaaga tulina Urban TV, ey'ekumi na musanvu tulina CTV, okulaba CTV. Bwe tudda mu stations ezo nga za ddiini ziweereza bya ddiini, tusoose ne Lighthouse TV, ne tudda ku Top TV, ne tudda ku LTV oba Live Television, ne tudda ku Channel 24, ne tudda ku Rest TV, ne tudda ku Record TV, ne tudda ku Kingdom TV. Weewaawo webale kulaba, nze Baguma Gordon Matama Book omenya MITOOMA representing MITOOMA TV Uganda. Teweerabira ku subscribinga, likinga, commentinga, sharinga.